بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قام من سورة القيامة لا أقسم السين زبتر بيوم القيامة لنكر وكيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم السين زبتر بالنفس اللوامة أمويو وقوكوليك بنقولي غوين يمولين تنكو زكاتي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. يحسب الإنسان مطروزا أن لن نجمع عظامه تتولي صبرا كنغاني مقومباكم الزاو. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى ويواو akitwalenga ye bwalabye naye ffe tumutegeeza qadirina tulina obusobozi ala an nusawiya banana okubeera ntusobola okutereeza ennwezi engalo ze mu bifo byazo kazibeere nga joyinti ntono nnyo naye ffe tukisobola nga wafadda. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. bal wabula omuntu ekimuleetera okuwakanya akhira ayagala yuridu linsanu liyafujura amama ayagala asigale ng'ayonoona ebiseera bye by'omu maaso byakyasigazaawo ku nsi kubanga bw'ona omugambo okukkiriza akhira ajja kutyaleko kuwonoona naye bw'anaagigaana nti teriiyo omwoyo gwe gujja sitaani ejja kumugamba nti ate otayaki asigale ng'agenda ayonoona. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل ولي بوابوزا أيان يوم القيامة كيامة شدي. فإذا برق البصر مقام انت مصر قال بيرقى كونو سيوم تشوانغا. وخسف القمر انجبا نجبواو omwezi negujibwawo ekitangala kyagwo. وجمع الشمس والقمر babeera nga bagassa enjuba n'omwezi ne bivaawo nga tebikyayaka. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ ونقول omuntu agenda kwogera aina almafar obuddukiro buli luddawa makulu nti bw'oliraba embeera eyo ng'omuntu amaaso ge tegakyali mu kiwanga gakukunadde omwezi bagugasse n'enjuba tewakyali kitangaala kyabyo omuntu alinoonya waddukira ng'anoonya obubudamu. كلا لا وزر. bamugambe kalla neddala wazar tewali buddukiro. إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك إلى كتوندا ويومئذ المستقر كنا كلوا وجند كبيرو ككليرا وتبينكرو تجيندا كتبينكرا والله كتما كككنانغا والله جتسبيد بيومبا متجيزي وواغوا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان منتونغا مزوكتو كما سوغا الله لنيونيرو يومئذ نرنكورو بما قدم وأخره ebyo byasobola okukola n'ebyo wa akhara ebyajja bimugoberera ng'amaze okufa nga mu Yasini bw'agamba sanaktubu ma qaddamu wa atharahum tujja kubawandiikako bye mwakola n'ebyo bye mwali ensonga okubeerawo kwabyo yadde mmwe mwali mwavaawo dda nga sadakatul jaariyazo zisigala zikugoberera wadde oliba nga wafadda. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba tugenda kuwandiikako tukunnyonnyole bima qaddama gwo kennyini bye wakola ng'okyaliwo wa akhara n'ebyo ebyasigala emabegawo nga gwe wali ensonga mu kubeerawo kwabyo tubikunnyonnyole. Tegwe wazimba ebbaala eno empeera zaayo ziizo gwe wazimba omuzikiti guno essomero lino oluzzi luno biibyo nabyo bikuwerekedde fayiro A ne fayiro B. بل الإنسان على نفسه بصيرة mazima ddala buli muntu yenna ku mwoyo gwe agulaba bulungi era amanyi bye gukola. Omuntu yenna nga tonnaba kumuvunaana omwoyo gwe guba gwamulaze dda nti oli mukyamu singa wano ku lulimi weegaana nti sabbye omwoyo gwe gusobola okukubuulira bulungi nti ku ssaawa 8 tewabadde mu nnyumba gwe gukubuulira amazima. ولو ألقى معاذيرا newankubadde ng'omuntu alireetawo ebiraga okwetonda naye omwoyo gwe yamanyidde ddala ekituufu ekiguliko. Allah yakola omwoyo guno nga mutukuvu tegusobola kukubuulira kitali kituufu okwawukanako n'omubiri gwo gwakolebwa mu ttaka era ebyagwo byebyo naye omwoyo ngeri gye gwaleetebwa obuleetebwa ate bwe guba guvaamu era baguzzaayo buzza nga bwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mwoyo baguzzaayo omubiri ne baguziika mu ttaka omwoyo ne baguzzaayo gye gwava gwo gwava mu kifo kitukuvu era mutukuvu teguyinza butakubuulira mazima. Yensonga lwaki singa kyonna ekiba kibaddewo ne bwe weegaana gwo gusigala gukulumiriza.
kiweegaana naye ekituufu okimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyengera yakituwa kyosobola okubuuza omwoyo gwo bwe kennyini awo wootudde n'ogubuuza nti ndi musiraamu aliyingira ejjana, gusobola okukugamba nti tojja kuyingira jjana olw'okubeera nti eka ewammwe eriyo essabo. Era olw'olumanyi oba mu kitanda kyo mulimu abalungu okimanyi ku mwoyo gwo bwe gubuuze gujja kukubuulira. Walaw alqa ma'adhira newankubadde omuntu aliteekawo okwetonda okw'ebika eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti yadde oliteekawo okwetonda naye omanyi kiki kyewakola. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo ng'agivaako agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا تحرك به لسانك لتعجل به la tuharriku bihi lisanaka Qur'anan tonyeenya nayo olulimi lwo nga bagikusomesa litaajala bihi ng'oyagala ogipapira ogikwate mangu. Kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam Jibril bwe yajjanga okumusomesa ng'awulira ajagala nnyo Qur'an naye n'abeera ng'ayagala okuddamu nga Jibriru bw'asoma ne bamugamba nti ffe tugenda kugirikodinga ku memore yo oby'olulimi gwe sirika busirisi. Inna alaina jam'ahu kugikuŋŋaanya ku mulimu gwaffe wa Qur'ana n'okugikuyigiriza ogisoma. Faidha qara'nahu bwe tuba tugisomye nga Jibrilu owulira agisoma fattabi' Qur'anahu bwe genda ng'omugoberera mu nsoma ye nga osirise. Thumma oluvannyuma bw'onoomala ogitegeera ng'ogikutte bulungi inna alaina bayaanahu okukunnyonnyola bye tubadde tuluubirira mu buli nsonga mulimu gwaffe. Kalla mazima ddala abantu abo bal tuhibbuuna Allah agamba ekibagaana okukkiriza Qur'an eno tuhibbuuna al-ajila mwagala nnyo obulamu bwakiyita mu lujja buno obw'obwangu. Watadharuuna al-akhira ne mulimu okukolerera obulamu buli obwakhira nga bwe bulamu obw'olubeerera. Wujuhun naye mujjukire nti feesi z'abantu abamu yawmaidhin ku lunaku olwo naadhira zigenda kubeerangako essanyu. Ila rabbiha naadhira ng'eri Katonda waazo gye zitunuulidde feesi ezo ziraba Allah waazo nga ziriko akamwenyumwenyu essanyu. Wujuhun ng'ate eriyo feesi endala yawmaidhin ku lunaku olwo ezitaafayo okukolera akhira nga zizikolera buno obulamu bwakiyita mu lujja basiran zigenda kuba nga zeekabye nga zisibye emitaafu. Tadhunnu an yuf'ala biha faqira nga zirowooleza ddala oba nga zikakasa an yuf'ala biha nti ekigenda okuzikolebwa faqiran kigenda kubendula n'enkizi nga zikakasiza ddala nti ku luno ennamusa etuuse ku nnyoge. La nedda idha balagati taraqiya mazima ddala singa omwoyo gw'omuntu guliba gutuuse mu masaabiro oba mu magumba gano ag'omubulago. Waqiila abantu bajja kugamba abakuliika ebbali abakujjanjaba man raqiya ani asobola okuvumula ono omulwadde waffe agenda. Wadhanna n'omulwadde yennyini atuuka okukakasa ng'awulira abantu be balaajana mu ddiiro annahu alfiraaku mazima olwaleero nteekwa okwawukana n'ab'eŋŋanda okusinziira ku mpulira gye mpuliramu. Waltaffati ssaaqu bissaaqi entumbwe nedda ku ntumbwe ng'egisiibula. Ila rabbika yawmaidhin almasaaq naye ng'eri Katonda wo olwaleero gye bakutwala yogayoga ye wali ekiwumulo. Osooka ogenda olaba onnyonnyole weeyisa otya ku dduniya. Wali mu baakola obulungi lipoota ye egamba ki? Wali mu baakola obubi lipoota ye kutwalawa? Fala saddaka musajja oyo abadde tali mu bakakasa lunaku lw'akhira. Wala salla abadde tali mu basaala. Walakin naye kazzaba watawalla abadde mu bantu abalimbisa amateeka ga Allah n'abeera nga agakuba amabega. Ebintu bino byonna abadde abirimbisa abadde tabeera nga asaala abadde tafaayo kukakasa bintu bino. Allah subhanahu wa ta'ala agamba thumma dhahaba ila ahlihi abadde nga agenda eri abantu be. Omusajja oyo alimbisa amala okulimbisa Qur'ani amala okulimbisa abawalimbi bamusomera n'agenda eri abantu be
yatamatta ng'agenda yenna yeegaziyagaziya yeekandagga ng'agenda yenna azimba ng'alaga nti bibadde bamusomesa bibadde tibisaana kugambwa muntu afaanana nga ye bamugamba awula laka fa awula okuzikiriza kye kikusingirako kuno ku nsi fa awula era kye kisinga obulungi gy'oli okubeera nti Allah akuzikiriza summa oluvannyuma nga ovudde ku nsi awula laka okuzikirira kwe kukusingirako obulungi fa awula era okuzikirira kye kisinga obulungi gy'oli gwatafaayo kubeera ng'owuliriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi ekikusingirako kubeera nti Allah akuzikiriza n'obusungu bwe ate ne ku akhira obeere ng'ekikusingirako obulungi kuzikirira kubanga gwe weeyisiriza ddala ng'ensolo kuno ku nsi ng'olowooza nti tobeereko mateeka gakufuga eno ensi kwe tuli efaanagana n'ennyumba buli nannyini nnyumba abeera n'amateeka ge bw'akugamba kino kikole bw'oti oteekwa kikola wano tuli bagenyi enju gye tuliko si yaffe naye nannyini nnyumba alina amateeka g'ayagala tugoberere n'enneeyisa gye tulina okweyisizaamu mu nju ye naye gwe bwe weeyisa nga bw'olabye kiba kitegeeza oba osaana kugobera ddala wakaawo oba osaana kuvaawo mu ngeri ey'obusungu obw'ekika ekya waggulu n'omuntu yenna eyeeyisiza obubi ku dduniya kuno ekimusingirako obulungi kubeera nti omusabira Allah amutwale nga bw'anaaba ayagadde era n'olwakhira amutwale nga bw'anaaba ayagadde nga tuvudde wano amuwe ekyo ekimugyamu kuba ate yategeera bukulu bw'oyo yamuleeta mu bugenyi bw'alimu. ayahsabu al-insaanu baffe omuntu alowooza yutraka suda nti ajja kulekebwawo nagalaale kulya butaala nga taliiko mateeka wano ku bugenyi bwaliko. alam yakun nutfatan min maniyyin yumna alam yakun nutfatan teyaliiko lumu amazzi min maniyyin yumna amazzi ago agavaamu muntu agazaala n'agabeera nga esiteegi ey'obwamazzi agawumulira mu nabaana yagivaamu. كان علقة فخلق فسوى ثم oluvannyuma كان علقة نافوka ekisaayi mu nnaku 40 فخلق الله n'amutonda فسوى n'amwenkanyankanyanga bw'ali kati olwaleero. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الله n'amukolamu n'amugyamu ebisajja n'amugyamu ebikyala. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر ويتليا ماني على أن يحيي الموتى agasobola okuzzaawo abaafa. bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala entonda y'olubereberye ye yakulinako obuyinza bw'agamba nti nja kukuzzaawo tasobola kukuzzaawo. omuntu yenna yazimba ennyumba n'aginyiriza bulungi naye bw'ebeera enfunda n'agamba nja kugimenyawo ate nzimbe ennene esingako wano bw'omuwakanya gw'oba totegedde bulungi. eyatandikawo aba alina obuyinza aba alina obusobozi okubeera nti asobola okuzzaawo ekintu ekyo kye yatandikawo.